mwami kibazo omuntu asobola kumpa ki okunzirizaawo omugongo gwange abaana bange ne mwami wange n'abantu abandi okumpi abakimanyi nti maama yafuuka wampiso buli lunaku kibazo nina okera nga nina emitwalo 17 mu nsawo yange ez'oggula eddagala yatandikidde kuzambaali nange nantuukako kibazo nina gye mbadde nga ngenda ku lwokubiri nange bansibirako ne bagamba ampuliriza lutindo wano wawogganye nnyo ku bya Nalukoola. Njagala omwana akuba ekifaananyi kya musirikale owa poliisi ng'asaza omwana ekkubo agenda ku ssomero oba omukadde naye olwaleero bw'ogenda mu kiraasi n'ogamba omwana nti kuba ekifaananyi ky'owa poliisi akuba owa poliisi ng'akutte waya solido n'emmundu nga nzenze minisita wa internal affairs nga Kyagulanyi ye president tewagenda kubeerawo olunaku bannayuganda lwe balirya Ssekukkulu Yidi Pasika president n'atabaako basibe baasonyiwa. Teeka ssente mu kuddaabulula abasibe bakyuke mwe muli eno mwasiba musamize eruzire eriyo mulokole ampuliriza naye wano ali musibe nkujjukira nagenda mu kkomera nga ndi munnamawulire nafuluma ekkomera nga ndi munnabyabufuzi okimanye ekyo nkujjukira have I been a bad politician? Kizza Besigye yali state minister wa internal affairs olwaleero musibe ruzira twabadde tukyali ku basudani abawanvu ne wajjawo abasudani abasibye ebitambaala abeeru waliwo abamu nga bwafiirwa mu nnyumba gye yapangisa mwasima n'aziika naye yagenza ogigoba nti bakyayina mbagobye yagenza okutuuka ekiro nga bakyayina babazaala wanowa lw'ensama Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza eyakoze olwaleero weebaze wonna wosinziiro tuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okoze bwotyo Peter Kibazo studio za Radio Simba lunaku lwa bbalaza ennaku z'omwezi ezisembayo omwezi guno mwenna abakola tubeebaza abalima nammwe tubeebaza mu ngeri ez'enjawulo ne tumanya nti gwe oyinawo ke weekoledde oyinayo ke wakoze leero tukwebaza okubeera nga wafuddeyo n'obaako kye weekolera olina bagamba nti weerundireyo oba nkoko oba mbaata embaata eyo njiinamu obuzibu bumu nti nze simanyi nti njirya naye bwe tutambula okuva kuno gye tutambudde ne tulaga bamanyi okubireeta nga bifaanana n'enkoko n'oyitiraawo naye lunda embuzi beera nazo nali wano tuyina omusajja mu sales bamuyita Ndawula n'angamba yafuna embuzi ya kisaazi such a strange place okubeera nga yagigula mu Lufula Mukono yali andooza agenze kugula yakulya bwe yagigula n'emukwasa oba kisa oba bwagazi n'atagisala nezaala abaana 3 ogumu ne gufa ate n'agikuumirawo ng'awulira ayagala ebeerewo okukakana ng'ayongeddeko n'endala lunasembayo okwogera naye nga yali awezezza embuzi ezisoba mu 20 nga yazifuna mu ngeri ya kisaazi naye eriyo ababeera nazo buli lwatunda ekyo nkigamba naddala abantu ba wano mu bitundu bya wano ebya Buganda ebiwulira olulimi lw'enjogera bw'obeera n'ekisulo totunda poloti ayina enkoko zo 30 abamu bino bwe babyogera nga abantu bibalabikira nga ebitasoboka nenzijukira ewaffe we nakulira nga bwe baggulawo effumbiro ku makya nga enkoko zifuluma mu ffumbiro nga ziwera nga 50 nga teziriiko any special feeding ekizibu kyokka nannyinizo kye yayina nga tazitunda nina n'omwami gwe mmanyi eno mu constituency ya Abdallah Kiwanuka Mukono oyo gwe bayita Mukono North omwami oli
aina ewuwe mufumbiro namutuukako ng'ayina enkoko empanga ezisoba mu 30 naye era bwe namubuuza ndimugamba nti kakati zino bombi ne mukyala we muzitunda mbwa zaffe zakulyako konza mukyerevetingemu naye bwe batyo bwe bali mutabani wange nti mwemulowooza abaana abaffe bafuna emirimu nga bavanze osoma naye kali tannafuna mulimu naye kati yagwewa mu lugya ewaffe beti soka obuuza abantu walundira enkoko era buli lunaku atundako emu ye yagamba akolera emitwalo 3 olunaku buli lunaku atundako emu ate naabanga faamu yegundi yegenda mu maaso yewa egundi nti akolera emitwalo 3 olunaku ziro olusi na bali baguza n'abaguza 7 ewiiki ne bamuwa sente ze ku mitwalo 3 n'ekitundu kuba yeyewe ovunaanyizibwa nti akolera mitwalo 3 agitunda 3 n'ekitundu kwena naye 3 gyegigi naye enkoko ze weziri ate tezikendeera ampuliriza Lutindo basebo ne banyabo mbalamusizaako njagala ojjeyo obirabe kubanga olusa bwe twogera abantu balowooza nti tusaakiriza busaakiriza waliwo oli olwera abadde ambuuza nti ne muganze munange nze ndi amatooke lwemba sirina lyenzigula nga nnyonja mu lugya kisoboka mpola mpola weewaawo tetwagala kujubisa nti kyekisingayo obulungi ekyo intervention kikira okusituulirawo era jjajja wange yagambanga nti omuntu omuganda obeera otya nga tolina nkoko mu lugya etakula nga tolina na nkoko mu lugya kati akakoko kagula $1,000 my son yamaze senior 6 natandika university naye nasalawo alundeyo enkoko abeerenga ne pocket money naye bwe yagenza okugula obukoko bwobwo yabuguze $1,000 lino lyokka ebbanga lya vacation. I have seen his gundi nga naye egobe ya brother we like balonda at least abeerayo ne tray y'amagi ewiiki ekyo kikulu magi maganda agatundira ku bbeeyi neneko ate n'empanga ze ajja tandika ottunda. Ampuliriza Lutindo ekyo nkikonyeeko togenda kuzirizirizi lya mmere enzungu zinakuteeka ku bunkenke ensamusamu z'ogulirayo kyacu lwotamuguze ne zigoba amayanzi ezo. Ampuliriza Lutindo ekyo nkiddamu lunye nga bwe mbagambye story ya Ndawula nti oli ayinawo ekisolo tatunda poloti kuweerera mwana ku ssomero bw'obeerawo nekyotunda tosala 3 ku 5 nga bagambye nti omukyala alemereddwa okuzaala awo tosala 3 ku 5 noga nti nze kanfulumye zino naye ampuliriza nina Honorable Betty Namboze ebyo si mbalamusiza basebo ne banyaba abatuliriza mwebale okuwuliriza radio Simba sebo abantu b'emukono mbalamusaamu ak'enjawulo njagala okukulisa bannaffe abaisiraamu olw'okumalako omwezi omutukuvu ogwa Ramadhaani mu ngeri y'enjawulo nebaze abo bonna betwakuŋŋaana nabo ku Lwokuna ewaffe Nakabago mu State House y'Emukono olw'okukuza ekyamagero ky'okusiiba n'okusiibuluka n'okugabana n'okulirako awamu. Mwebale nnyo mwebale ddala twaline munnaffe Nalukola ab'Emukono yabakyamula nnyo alidde yidi nnyingi tali kulya yidi ali mu kwebaza bw'oba omugole bw'otyo bw'okola buli omu natula ne Nalukola n'aŋŋamba nti bannange bulijjo simanyi kye muyitamu naye ndi mu mbeera nga waliwo abantu be baagoba ku mirimu ku lwange nga nagenda okwesimbawo nga Zambaali akola kati talina muki talina mulimu n'agamba nti okola otyo osasula abantu bwe batyo ne mugamba teweetantala kusasula bo osasula struggle kuginywereramu era abantu abatulyamu enkwe mu struggle batukola bubi nnyo kubanga mazima abantu bawaayo waliwo omuwala yalina feesi ye ennungi nga Nalukola tanaba candidate kati erimu olubale lunene takyasobola kukola bamwasa akawanga waliwo omuntu nga yali free man nga kati nga musibe bamutaddeko na aggravated robbery Kivumbi Smart ne Gaddafi olwagira bwe bati nti akalulu ka Nalukola katuuse katuyole bano so kati abantu bwe bati obasasula ki nze nayita by election nange abantu bwe bati nina omuvubuka ye mukono talina kugulu alina okugulu kumu ku lwange yali amperekedde kulayira boda n'emukuba ne Kampala n'olwaleero gyali bamuyita Mwami Musanja abeera Lweza
kakati oyo bwakera kumakya nawulira nti Nambooze nasaze eddiiro ngamba mulyaza amaanya ye sirina kyensobola muwa sisobola muddizaawo okugulu waliwo omwana yali asoma ku Ekyambogo ku university ne bamutira wali nasuuti bajja nga nkubye olukuŋŋaana ne babafubutula ye ne bwe bakuba amasasi ye gaamutta ng'ali ku university ne third year. Bakadde be tolina ky'oyinza kubawa ki mwami kibazo omuntu asobola kumpa ki okunzirizaawo omugongo gwange kiki ky'osobola okumpa gwomanyi kitegeeza omukazi okumenyeka omugongo bw'obanga onnengera bulengezi kibazo tosobola kitegeera naye abaana bange ne mwami wange n'abantu abandi okumpi abakimanyi nti maama yafuuka wampiso buli lunaku kibazo nina okukera nga nina emitwalo 17 mu nsawo yange ez'oggula eddagala. So abantu bayita mu binene nnyo abantu bawaddeyo kinene nnyo naye Nalukola yansizizza wabbali nangamba Honorable Nambooze mwe muludde mu kintu kino okola otyo osasula abantu yatandikidde kuzambaali nange nantuukako kibazo nina gye mbadde nga ngenda ku Lwokubiri nange bansibirako ne bagamba ampuliriza lutindo wano wawoganye nnyo ku bya Nalukola ojja kudda ate golongo olunaku olusembayo lwe nakayanira nti mutugoba mutya wano nga Nalukola ne bagamba kati ogira owummulamu kati ngambuuza nti yatandikira kuzamba n'agamba bannange nze mpuliranga ebbanja n'agenda ku bakyala abo be baakuba olaba omukyalo ono omwana omuwala muto Mukisa gwe bayita Mukisa ow'Emitiyana abasawo bamugambye maama obadde wamaliriza okuzaala nti atandika butandisi naye tojja kuzaala kubanga omugongo gwo tegukyasobola kuwanirira lubuto naye nga bamukwase azze kuwagira gwe naye nga tawagira gwe naye ensonga kw'oyimiridde abantu basana batumanyi ayinza okuba takumanyi nako nze kankubulire nze okulaba omuntu gwe bayita Nalukola nali mulaba mu social media naye okukwata omuntu gwe bayita Nalukola mu ngalo ne mubuuza yayimirira mabega wange mu kuziika Segirinya n'atubuuzaako ne mwami bakireke nanga ne bwe namulaba bwenti n'agamba yenze Nalukola ekisooka namulaba nga wanjawulo nnyo ku gwe mbadde ndaba ku TV ne gwe mpulira ku radio ngono muto n'obuto nanneeyanjulira lwe lunaku lwensooka okulaba omuntu Nalukola. So era bwe bagenda mu kamyufu nali bwenti nti akawangula akakole ki akawangule so saali nti nno naye watuuka ekiseera nga nino pangisa hotelo Kampala nve mukono nsule Kampala ku lulwe ne mwami wange kati singa batuzingiza ababiri omanyi okuva waka ne muvaayo mu baana mwembi ne mugamba tugenze mu kalulu ekijja kijje ennaku endala with my son muba temuhejinze even with my son omanyi mu kasino bahejinga noga nti ntadde wano ku kimyufu ne ku kiddugavu kanteekeyo nina kino bwe kirya ne tetwahejinga mwatala byonna lumu okukubaita okutalafiya ne tugamba ekijja kikole ki the son tuli naye mwami ndi naye nange kyokka nonze weetaaga kati okunsindika olusindika lumu nengo wali ebyuma ne biwandagala ova mu mugongo olwobalaalika. So abantu bannange tubasaba ndaba ennaku zino waliwo abantu okukyamuukirira kungi abantu bajja banoonya kaadi ya NUP. Kaadi ya NUP si ey'ekitalo ekibiina NUP kyaliwo nga kikulirwa Kibalama okiwulidde kyaliwo emyaka mingi nga Kibalama akikola ki nanyini kyo naye nga bagamba nti simanyi delegates conference yakyo simanyi ebeeramu abantu 25 simanyi abeeramu bameka naye NUP eyo mu myaka ena ekigikyusizza neefuuka ey'ekitalo ensonga eziyimiriddwako abantu abeewaddeyo okuyimirirawo ne basingayo bulamu olw'ekyo kye bakkiririzaamu gwe bw'ojja ogamba nti no mufunire tiketi neesimbirewo ku kibiina kino tukusaba obeere nga tiketi eyo ogyagala kuba naawe oyagala kuba part of this struggle so gamba nti bwenfuna tiketi ya NUP mpangula. Ampuliriza Lutindo
Betty Bakireke Namboze Mukono municipality kuletedde ssebo bagenda ne batugamba nti tetukola alternatives eno ye alternative budget yaffe era egenda tugikoze eno ye efulumiziddwa lead of opposition naye kufe ba shadow minister era kyanjudde nawali buli omu alinamu essuula essuula yange etandikira ku lupapula lwa 23 ogenda maaso awo kakati nkikuletedde alternative budget priority areas singa ddala ensi eno yali nnungi genda ku page number 230 singa ensi eno eri fair tubadde tusaba parliament ku luno essuula eri budget ya Mwami Museveni mu Kasero Uganda bagikulemberemu ko mwaka gumu ku eyo budget ya Kyagulanyi Keyalovu bwe mufuna obuyinza Keyalovu senyo mu implementing cabinet ndaba alternative policy statement ku internal affairs yesebo eyo ye yange kakati neba ministers abalala ne overview ne bigambo bya minister waffe owa finance nga tugamba nti singa ebigambo ebyo bye tutadde omu Uganda bagikulembera bwe batyo ku sente zennyini ezo ze bagamba ze tulina eggwanga lino lyalifuusa amata naye nga naffe tusomoza Mwami Museveni asomemu mu kitabo ekyo ku muluno omwaka guno agusaddaaka agambe nti katuteeke mu nkola bajeti yaki ya NUP NUP yokka kubanga tuli wamu n'ebibiina ebirala opposition that is the opposition in the parliament ampuliriza Lutindo ekitabo nkiyina Namboze abadde ayogera nga nze nsoma Luzungu budget analysis eri ku methodology sigenda mu introduction sigenda sector ya Namboze eri ebyo internal affairs nze ntwala ebyokwerinda ebyomunda police makomera nira nenira aliwo yesebo migration waliwo ekitongole kino ekikebera omusaayi awamu biri ebitongole 8 ennaku zino ne driving permit ziri biwamu yesebo ampuliriza honorable Namboze asooka kuba nduulu n'aga nti sector eri underfunded nti omulundi guli nti kununo baba wade 1.4 trillion almost 1.5 trillion ebitundu 24 ku 10 bye basazeeko ku budgeti naga the cuts will mainly impact the operations of a number of agencies under the vote and thus crippling service delivery Namboze njagala ozibirire werowoozeeko nga Namboze yakubira police nga nze nkulembe Bannayuganda nsaba kuba ekifaananyi Namboze yakubira police enduulu nti ensimbi ze babawadde njagala kukuba basajja ba Katonda ntono njagala Bannayuganda batunuulire kuba akafaananyi singa bukya ku makya nga nze Minister wa Internal Affairs mu Uganda Namboze nga nsigadde ku bigambo byenjogera nga sibivuddeeko eggwanga liba litya ngamba bwe nti nze priority area yange egamba tugende mu kubeera ne police ensaamusaamu naye ngeri properly trained ngeri properly paid nga tufocusinga ku training ne tooling oba yite ne equipping ekyo mu sector emu mu sector ey'okubiri ye y'amakomera okulaba nga tusinga nnyo obutettanira bibonerezo custodio ebyokusiba abantu naye ne tufokasinga ennyo ku kuziyiza obumenyi bw'amateeka okuggyawo emisango egikandaaliridde nga tutunula ku bintu ku mbonereza y'abantu endala gamba ng'okuwa omutango n'ogenda community service n'okutabaganya abayombagana n'okuggyawo abasibirwa obwereere era nga tufuba okulaba nti tucreatinga space okuggyawo omujjuzo mu makomera ekyo kimu eri mu nira ngamba nti singa tugenda mu nkola ereetera omuntu okufuna kaadi ye ng'agifuna ku buzaale asobola ojja updating ekifaananyi olw'okuba naye nga tekigamba mbuno kaadi bagikola expiringa twagala munnansi afuna kaadi ng'agira bugizi gwe wekka gwe kibazo gw'ogamba nti kaadi yange sikyagikola ki
bete ekyo kanyangwe kuba nali mbuuza abanira emyaka giwezeeko lwaki kaadi ze expiring ne bangamba nti obutuuze bwo tebuggwako nti naye obutonde bw'omuntu obukyuka buli myaka 10 namboza eriiso likyuka, digits za fingers zikyuka, facial features zikyuka. Yensonga lwaki baateekawo nti buli omu emyaka 10 komawo okyuse. Ekyo si kye basaawo, baateekawo nti card has expired. Bayinza okuba olulimi lwe bataategeera bulungi. It is due for update. Yes, features za kuno ziri due for update. Waliwo n'ebirala ebikyuka. Mumpa kaadi nga nze namboze Betty Nangoga tusuubira. Ngenda malako emyaka n'enfumbirwa. Erinnya ly'abakireke ne linfuukira kkulu, abaana bange lye balina. Ningamba lyenja n'okusoosa ne mbulamu bwange lyenja okutunda kakati nenfuuka bakireke abo nabo gye bali. Waliwo eyali kibazo kangeze yali Peter n'afuuka Musa. Sijaga nti yali Musa n'afuuka Peter bajja kunyumya. Betty, njagala genda mu priority areas z'olaze. Police reform and accountability. Namboza agamba nti shift resources from excessive militarization of the force to community policing, human rights training. Police jijje mu kugifuula ey'amagye ogize mu kugifuula ey'abantu. Waliwo ne kye bayita neighboring watch nga buli muntu wa police ku neighbor we. Oyo aliyo omukadde yandooka. Bino Kayihura bye yayonoona. Twali tugambye tuteekewo gye bayita crime preventers. Tebaba basirikale, baba bantu ba bulijjo abagenda mu byalo ne babuulirira bannaabwe okulaba nti wabeerawo okumenya amateeka. Yebwe yabali ku lootinga miliyoni 11 yabafuula basirikale. Olidde. So you have militarized the police. Police mugifudde magye. In fact kati police yafuuka magye mu Uganda. N'amagye ne gefuula police kuba gajja gakola emirimu byaki ya police ngamba mukijeeyo mangu. Tuzeyo police efuuke police y'abanayinki nga akafaananyi kenjagala akoowa police nga ngenze mu kirasi ne ngamba omwana nti nkubire ekifaananyi ky'owa police, njagala omwana akube ekifaananyi kya musirikale owa police ng'asaza omwana ekkubo agenda ku ssomero oba omukadde. Naye olwaleero bw'ogenda mu kirasi n'ogamba omwana nti kuba ekifaananyi ky'owa police akuba owa police ng'akutte waya solido ne mundu, oyo owa police simwagala. Police eyambala ebibombola sijagala era ku makya Kyagulanyi nga akutte obukulembeze Namboze nga Minister wa Internal Affairs. Ebyo bye bintu ebirabikirwako ebitono bye tugenda osookerako. Tewali ensonga yonna ekwasa wa police mundu ya lutalo AK47 was gun egula $5,000. Namboze bino byoyogera omanyi population gyoyogerako. Ate ki population Uganda njogera ku demographics zoyogerako tezikyalimu bannamboze ba kibazo. Abaana abasinga obungi bavubuka bapima maanyi. Ati woba omuvubuka obeera ki? Bapima maanyi. Bwe kitaawe yali omuvubuka yabbaani. Kati bano bapima maanyi. Aga nti oyo wa polisi mwewulira. Zalidde ku mwezi bagamba obubi babusiga. Action and reaction are equal and opposite. Abavubuka abo kye bava bakola ebyo kubanga state ye yafuuka emmenye y'amateeka. State eggwanga bwe lifuuka nti limenya amateeka nga state ne bannansi baligoberera. Gwe bw'oba omwana okuva obuto omulaze nti nno buli muntu yenna alina okusobola otwala obuyinza okola lujaasijasi naye olujja bw'ati munupu ng'agamba nange ndi foot soldier ng'ayambala olugoye ng'alutunganga ki ekyambalo ky'amagye ekyo ky'omutaddemu. Kankubuulire enkya ku makya singa ojja munupu abaana abasinga bayiiya nnyimba. Twali mu dipi nga buli muntu asoma amateeka because leader w'ekintu yakiwa abaana bakkiririze ne waffe mu kulabisa kwegamba bwe bityo naye mwami Museveni yafudde eggwanga eryakanyamberege. Abanayuganda by nature tuli bantu balamu nnyo. Number 2, prisons decongestion and rehabilitation. Twagala invest in alternative sentencing methods over justice systems. Nja kuwayo information. Okumala wiki nga 3 badde ntambula ne eyali omulamuzi Justice Bat Katurebe.
literally ne deputy speaker abantu awamu naye nga Bart Katurebe preaching a message ya bagita alternative justice system ne alternative conflict resolution methods aga nti ezo zijja tuyambako. Juzi yabadde mbakyolinga aga nti wano mwayina matoput mutuula olaba n'omusango munene ng'ogw'okutta omuntu omuntu talina kyafuna ng'eyamutira owuwo omuwanise Kalabba eruzira omutima gukakkana teri munnange agandi naawe gwe kibazo Katonda saagala akireete naye ng'oli yakuttidde omuntu wo ne mukuleeta mu maaso ne mugaa nti kati ngono we yakuttidde omuntu wo mutte ozibi tosobola ne bwegamba nti kale yimirirayo mu kasenge nga bamuwanika osobola ogwa eddalu lwaki tomatira bumatiza. Nabadde mbasiraamu eggulo nga njogera ne ngamba tulabye ne gavumenti eno ku nnaku enkulu nga zino omukulembeze w'eggwanga okulaga reconciliation obaako abasibe boosonyiwa ne bagamba nti pulezidenti asonyiye abasibe bwe bati nga nzenze minisita wa internal affairs nga Kyagulanyi ye pulezidenti tewagenda kubeerawo olunaku bannayuganda lwe balirya Ssekukkulu Yidi Pasika pulezidenti n'atabaako basibe baasonyiwa. Ekyo nakyo munange nakyo kiyamba okukendeza ku mujjuzo makomera n'abasibo kubanga bwe baba balondamu abasibe ab'okusonyiwa balondamu abasinza okulaga obubonero bw'okukyuka. Twasiba omuntu nga tasomangako n'asoma n'akola P7 eruzira n'akola senior F eruzira n'akola senior 6 eruzira n'asoma ne mu London waliwo gye bayita East London University ebateerayo distance n'afuna ne degree ng'omwange era ffe tukyakulinze kuwanika Kalabba. Twatuka ekisenga tulina abantu 1500 bali awo babasalira ddogo okufa. Mwami Museveni yalina ekkalaamu bamuga nti kale sayininga tubawanika kale baffe tasayininga kyokka ate tebalina we basula. Tugambe teeka ssente mu kuddaabulula abasibe bakyuke. Mwe muli eno mwasiba musamize eruzira eriyo mulokole ate nga yalokokera ddala ebyaddala ne bw'ono ojja mukomyawo mu community abantu bamwoki. Ntagala nkubuulire bw'omwangu y'omuzza abantu baba tebamusonyiwa. Tetugambye kwanguwa muzza tugambye invest in rehabilitation. Prison factory number kolero eyo prison nga tugirina twali batera tulina bitundu nti ate kala moja netesoba ffe enjala ne babatwala abo babashayija babatwala ku mafaamu gaabwe babakozesa bo bagaggawadde. Omanyi nti no wano wetubadde tugabira ensigo za kasooli nga zino eziva mu balala mbi nnyo nga ensigo za kasooli ezisinga obulungi ziva mu Uganda prisons. Twagala omusibe agende nga talina skill afulume nga musawo afulume nga mubazi afulume nga muzimbi naye nga twatwalayo omuntu nga talina skill. Beti kankubuze naye kakati nnaku zino oteeka omusibe mu kkomera nga yagenda musajja mufumbo agenda ofuluma nga musiyazi. Ebyo kuba kye mbadde njagala okubuuza kati ate onkyankalanyiza kubanga mbadde njagala oteebereze nga Nambooze bagamba nti omusawo wali ennamirembe emukono agenda okutunulako okujjanjaba nti munaye obusawo teyabusoma ali luzira mu prison oba wali ewammwe waggulu bayitawo wa bono gye wange nja kukulaga entebe nazigula obukadde 8 za bbeeyi nnyo kubanga zakolebwa abasibe mu ggwanga eddala. Nazigula si lwakwagala kimu kyokka kyagamba nti neerage naye nazigula ng'ekyokulabirako. Bwe navungisa ssente ezeeri n'ezeeno nga zivaamu obukadde bumeka 8 naye buli we nzituulako siwulirangako nga zinsuna oba nti sitaani ankemeramu olw'okuba abasibe be baazigula. Ampuliriza naye wano ali musibe nkujjukira nagenda mu kkomera nga ndi munnamawulire nafuluma ekkomera nga ndi munnabyabufuzi. Okimanyi ekyo? Nkujjukira. Have I been a bad politician? Nkujjukira. Twakukyalire luzira ng'oyonsa omwana. Bwondaba luzira bwe nagigendamu bwe nakomawo nafuuka mubi nnyo. Inene kesi nyinza okuba nafuuka even better person ng'ate gavumenti teyantekako namaanyi to rehabilitate me. Naye nasobola okuwandiikirayo obutabo obwo bubiri myezi 11 gye namalayo n'omwana wange gwe nayonsezaayo kati ali mu university namukulaga wano. So basebo ne banya bwe tugamba nti tuteekeyo amaanyi abantu abali eyo
sibakolimire ate by the way Kizza Besigye yali state minister wa internal affairs olwaleero musibe Luzira luli yali minister atwala amakomera kakati musibewa tewaliwo gwe sebo n'ennyaba abatuuliriza wadde gwe kibazo kiraga nti kibazo tojja kuba musibe nkya so bwe tuba tugamba ntereza amakomera naye mu budget ya mwami Museveni eyaleetedde akayinda otafiire gavumenti yagambye nti unfunded priority nti ekimu ku bikulu tutafunidde ensimbi kwe kugula ebyokwebikka mu komera tetwaguzeyo wadde bulangiti egi bwe ngamba bulangiti toyogera ku mifaliso natuuka Kizza Besigye wasula nga minister wa internal affairs banzikiriza oyingira paka munda asula mu kinnya kankiyite holo bakasenge kamitemu kalimu akatanda kakwota mita bakakola nti omuntu bwakeba kako teyevuunika teyekyusa tatunula waggulu ateekwa kubeera ku lubirizi nakyo kibonerezo kaliko bulangiti 2 ne bulangiti endala gye yeebikka akamooli tekuli dirisa akamooli nga ye onule contact gyalina ne outside world kali 20 feet high olwokuba nti ate akakasenge bakasibawo kabeera under lock omusibe alye emmere ekyemisana ku ssaawa 3 ez'okumakya ekyeggulo ku ssaawa 9 ogw'olweggulo ne bamusibirayo n'asigaza ako kalengerera mulayi abeera nga ali mu kinnya ebyo byakolwa bafuzi b'amatwale tekyali makomera gasaana kubeera bwe gatyo amakomera bwe gatyo ensi gakyusiza kati kyabulambuzi singa batugamba mujje mugende mulabe we basibira musaazi mujje mugende mulabe Obote we yasibira gundi basemwogerere mujje mugende mulabe Obote we yasibira banyanzi tusasula sente okugenda ku Robben Island okulaba gye basibira Mandela agamakomera tegakyali ga mulembe tegakyaliyo mu nsi zonna kubanga go gatunuliranga ekintu kimu nti we tukutwala mu kkomera tuba tugenze kukubonereza in fact tukusinze kugwe kye wakola Ampuliriza Lutindo, NIRA efficiency and improvement. Digitize and decentralize NIRA services to ensure faster processing. Eliminate bureaucratic corruption. Nenamboze decentralize. Nganze ndaba kati wane waffe Kampala. Omugambo yasudde identity card ave kala moja ajinone Kampala. Betty, wane waffe Kampala. NIRA ku buli ggombolola eyina office. Embeera nzigule. No. NIRA ebulamu nnyo decentralization. Ate gwe bw'otunuulira NIRA mulowoozayo ekintu kimu kyokka kya ID. Eriyo ID, eriyo birth certificate. N'ebbaluwa z'abafu. Y'abafumba de nkyasaasidwa sinnagikima. Eri mu kutambula. Eyagala kukyusa kyapa kya jjajja yafa mu 1927. Naye babagambye mu kkooti nti ate muleete birth certificate ya jjajja. Birth oba death? Birth certificate nga temunnaleeta death certificate. Nti yafa mu mmeka? 1927. Kati fe birth certificate tujijjo. Ne bagamba nti ku bonna abaliwo tewali nayamulabako. So twagala emirimu gya NIRA gigende ku district. Omanyi gavumenti eno esiruwadde obuyinza bwonna ku district ebuyiseeyo. Olaba tutuuse ku mbeera egamba nti omwana wa primary yengeze ku ssomero ki Bishop School Mukono East asasula fees azitwale mu Revenue Authority. Oyo nno njogedde wa Bishop School Mukono East naye katugambe Kapalajong Primary School omwana avaayo asasule sente mu Uganda Revenue Authority eza school fees. Kwegamba over centralization of activities. Ebintu byogamba nti kibazo birth certificate yo oginone e Kampala oginone ne bwe kubagamba nti ove ekome oginone Mukono nayo wabawala. Omanyi nti wadde na bino ebyokulonda omanyi nti nno kansala wekome kansala ero sifiri kansala ekome bwe yesimbawo bwe bamala omulonda ajja Mukono bamulangirire. Mbadde mmanyi awo muli alinnya eryato
n'asala amazzi najja Mukono ne batandika okubala obululu batandikira ku chairman wa district ne bajjanga basoma paka bwe banaamutuukako mbu bamulangirire obuyinza bwonna obubadde ku district babuyiseeyo bonna babukomyawo decentralization twamugjawo so newankubadde neno mu internal affairs twalina amakomera agazi districts njagala gaddeyo Namboze okimanyi ekyo waliwo amakomera gazi districts nga gabeera under the Minister of Local Government nga balina ne police yaabwe gye bayita local government police gye bayita eya musirike yeyekola ku crowd control. In fact yeyo singa yekola ne ku byokulonda anti egamba abantu musembereyo ekyabatumya ba musiriko bamanyi anti bajjanga ku mikono bagamba musiriko omukulu ayogera kyebava abantu babatuuma ebya musiriki ni kati government yali yajijjawo tulina gye bayita Central Police. Buli lunaku bawandiika kati bagambye nti mu kulonda kuno bagenda kuwandiika abasirikale omutwalo gumu 135 omutwalo gumu gujja kuba permanent 135 zigenda kukola mu kiseera ky'okulonda zimale zigende bakulimba bonna bamala ne babasigaza ne bakwata n'aba local defense unit ne babambaza abamagye naddala wano mu metropolitan tulinawo n'ejje eddamba nga lyo Saname in charge of the metropolitan area kubanga balowooza nti bwe tujja okwegugunga bannakibuga tujjeko government. Ampuliriza nkomawo ne refugee and immigration management Namboze ayagala mu ssente endala nze ekibuuzo kyange kiri walala Namboze tewandisoose kwexamininga lwaki tuyina ba refugee bano bangi nnyo wano naddala abava e Congo abava South Sudan simanyi oba tukyayina abanyarwanda bangi ne Congo South Sudan kati tuyina Somalia tuyina Eritrea bayitirivu obungi ekyo sikyewandi examininze nga tonna yongeza sente Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ejikwanjulira nina Honorable Betty Bakireke Namboze Mukono municipal. Honorable Betty Bakireke Namboze ba refugee bwogamba nti awo tuwongerewo sente. Yes kubanga ekiriwo kibazo Uganda tekyali abanoonyi b'obubudamu ekisooka ffe twali banoonyi b'obubudamu tetusobola goba bannaffe naye Uganda abanoonyi b'obubudamu ebafudde bannannyini nsi mu kifo ky'okubakuumanga abanoonyi b'obubudamu ebatadde ne bava mu bifo ekuumirwa abanoonyi b'obubudamu ne bayingira ebyalo byaffe ne bagula ettaka ne bapangisa amayumba bagapaaza nno n'ogapaaza ne bakola n'amasomero wali Mukono ewange ninawo essomero lirimu abaana lyeyita international school naye n'abasomesaamu abatono abakolawo emirimu ali nabo abaana ababe babatwala mu ssomero ddala kubanga ennimi mwerusomesa ennimi mwezisomesa tewaliwo balwogera wano abaana ba mitwe myetoloovu bwegiti nange nze nnyini MP w'ekitundu siyingirangako mu ssomero liri abasajja batutte esseeta kyaki zirina ne service ez'olu Sudani twabadde tukyali ku Basudani abawanvu ne wajjawo Abasudani abasibye ebitambaala abeeru nina ekyalo kyange bakiyita Naabuta ekyo kyonna bakiteekinzova simanyi ye ne Mukono baagalayo ki banaalwedda baneekubirana kuno kubanga eri ewaabwe bavaayo nga si ba mukwano kati ffe tukwata bubi abanoonyi b'obubudamu abanoonyi b'obubudamu bava mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu ne bajja eno ne bafuuka bannansi ne bagamba nti awo ekyekyalo ky'Abasomalia balina amapetrol station balina businesses balina ki bajja tuuka ekiseera nga bannansi babeetamwe ng'olaba South Africa kyavaamu ne bannansi okukyuka batandika okutta abanoonyi b'obubudamu kubanga tebakulembeddwa bulungi. So Uganda eno ng'ate efuna ssente okuva ku bagabi b'obuyambi abo abantu bonna ebabala nti bali mu nkambi z'abanoonyi b'obubudamu kyokka bwemala tessaayo ssente ezirya buli eziteeka ku mumwa abali badde abanoonyi b'obubudamu ne bataayaaya mu byalo mugiramu n'ab'emize emibi waliwo abamu nga bwafiirwa mu nnyumba gye yapangisa mwasima n'aziika bwe bagamba n'asenguka si bwe bagamba emirambo tugisangamu
waliwo abalala nga na identity card zaffe bazifunye era beetegefu nnyo okulonda ate abo bw'olaba olutuuka okulonda balonda ono munnaabwe abakkiriza okwetiribooseza kuno so nze njagala tutereze enkambi z'abanoonyi b'obubuddamu tuziseemu ebyetaagisa abanoonyi b'obuddamu abaddala babeere mu nkambi ezo abantu abajja obuzo fuladinga eggwanga lyaffe ng'eggwanga eritalina boundary nga teffe tetulina walala nze nina omwana wange asomesa Tanzania naye alina ebiwandiiko ebituufu era omulaba nga yeeraliikirira bituukiriza n'okusasula emisolo gyayo gyonna naye ffe wano Uganda ayagala yayingira buli mulundi bwe batenalibeera renewed ate beoli nabo be bakuloopa tolina na mu Tanzania bwakozesa nga tolina work permit naye kati bano bafuladinze ebyalo baguze ettaka bakoze eki naye n'okubagamba nti bakwate mbaze mu nkambi z'obunoonyi bw'obuddamu nga bwe ziri kiba kyattima kubanga obanga abasindisa okufa ekirala twagala Uganda emyaka giyiseeko emabega President Museveni yagala yetakkiririza mu nkola esibira bantu mu nkambi agamba si kya buntu bulamu bano bafirika bannamu naye atajjayo ssente mu bagabi b'obuyambi nti azze kulabirira abantu bali mu nkambi ezo naye mwami Museveni kino osobola obutakisoma mu police statement eyange n'okisanga mu police statement ya mukulu nnyeko tumuvunaana okufuuka kawakuzi w'entalo mu Great Lakes region okufuula ejje lyaffe ejje ly'abacuba nti UPDF wetutuuse yafuuka kati ejje ly'abacuba kigambibwa UPDF bali e Somalia ekyo tekigambibwa bali mu Democratic Republic of Congo Tshisekedi yatuwa olukusa bali South Sudan Riek Machar ne balyoka bajja mu parliament otukudaalira Salva Kiir yatuyise wonna wasatu wogamba tuliyo ligale Salva Kiir talina buyinza omu yatugambye muve kuno mugende omulala n'agamba nti tubayise kwegamba yatuyise ye president twefuula ba machinery gwe kati wano oba peacekeeper ogenda lwakubaabo muteekawo ejje ly'abakuumi b'obuyambi ly'abakuumi b'emirembe era ne mugendera wansi w'omukago omumanyifu ne mu contributing amagye mu butongole naye kati Uganda yo kati ejje ly'abacuba bwe bakwatako ng'oziweza ng'okuba kiriri bampeereze buli mwana $5 olunaku kyokka abaana baffe bwe bafiirayo nababuuza ennaku ezo nti bannange twagala kungubagira ku bafiira e Somalia be baatemula abangi olunaku lwe mwayogera byamagye tetubyogera naga nti ffe enkola y'amagye tetukaabira bafu tubagamba abantu ku byalo batubuuza abaana baabwe Uganda eri mu Central African Republic Uganda bagirabako Equatorial Guinea kubanga eyo mukulu wa mukago ne president waayo Pedro Obiang Buganda mu ngeri etali ntongole kigambibwa nti eri e Burundi Uganda eri buli wamu baga eri ne Chad kakati ffe wano bulina kubagamba twongereko ku bungi bw'amagye naye nga tetuwandiika eggwanga teririna lutalo naye buli lunaku bajeti y'amagye erinnya because amagye gaffe gafuuka gakawakuzi bwe mumala okuwakula entalo nebetidindako katoolaba nti n'abanoonyi b'obubuddamu argument endala wiiki eri President Museveni bwe yasinkana abakokasi y'NRM nga babuuza ku bannamagye abagenda e Somalia not Somalia, South Sudan President n'abagamba nti awano nti we munsanze ninawo abanninze njogere nabo baweerera ddala sijjukira namba gye yabawa n'abagamba naye nti gye bagenda okupakasa buli omu omwezi agenda kufuna $1,500 nti bwe muba mulowooza lubi mubagambe tebagenda baabo nze njagala mutumalirize wano mugambe tebagenda tugende wali mubagambe mwategedde temugenda lwaki totunulira advantage erimu tulina abaganda baffe mikwano gyaffe abali mu poliisi abali mu magye buli abaddeko e Somalia abaddeko e South Sudan abaddeko mu kwezo missions akomawo nga akamwenyumwenyu n'embeera y'ebyensimbi ekyuseeko kyovolaba mu Uganda tulina ebyalo nga kuliko amayumba amalungi agakalina naye nga teriyo makubo gagendayo nti yo gavumenti eggwanga tuleka tulitatanye olw'okuba waliwo abantu basse kinnoomu abakifunamu era mwami Museveni tewali njawulo n'abatunzi b'abaddu ngenda oluusi ne muwulira nga ye ayogera
yekaliza kuba kulembeza abenno n'abasookawo nti batundanga bannansi mbuddu naye nga naye yennyini kyaliko ye modern slavery. Ekirala si buli bannayuganda gye bakola nitumala kulwanirayo ntalo twali tulwaniddeko mu Middle East. Twabaddeko n'olutalo lwe twetabyemu mu United Arab Emirates. Waliwo lwe twagendako mu lutalo mu Amerika oba e Bungereza. Bannayuganda tebaliyo bangi tebakolerayo. So si kituufu nti bannayuganda balina naddala abasuubuzi bakola akatale bayitawo mu kikuubo e Zambia. Bayitayo mu kikuubo. In fact n'ebintu byabwe bingi kati gye babitikulira. Twabaddeko n'olutale Zambia. Ani agamba mbunonzo okusobola okutunda kasooli e Kenya tulina kumala genda kwetaba mu lutalo lwayo olw'omunda kye bayita civil war nga bannansi bakayana na Fugabbi. Civil war nga bannansi bakayana na Fugabbi. Buli kaseera ne tubeeraawo nga ffe batuyita zaavugiddewa. Era nze wano mu alternative budget omwo bateekamu Mwami Museveni yateekawo obuwumbi 10 n'abuwa poliisi mbunno ekole intelligence Congo. Ningamba ate ezo ndooza zaaligenze wansi w'amagye. In fact oba foreign affairs ni ate tosobola gamba nti ate ne poliisi ya Uganda ogiwaddeyo biliyoni 10 egende ebuulirize egende ekette Congo. Poliisi ya Uganda ng'enoolesa abapoliisi tebalina we basula mu toyireti okwogera ekisingayo obutono ng'abantu bali bagenda ku amakomera gaffe gakyalimu asbestos alwaza kansa. Omwaka guno tulina abasirikale emitwalo 5 basaba uniform emitwalo 5 mu poliisi. Government negamba ntufunyeko gumu kitundu. Kati nembuza nti bali abasirikale abasigaddewo abalala bagende beetungisiza ebitengi. Omanyi bino bisisa naye tetuteekeddwa kubakwaga tuseka nambozi ogaye nti abasirikale bali emitwalo 5 mu Kanana basaba uniform emitwalo 5 mu Kanana baga nti tufunyeko mu Kasambu. Nembabuuza nti kati abalala bakirire mu kikubo bayitungisiza ebitengi batungisa ebitengi kyovola babatukesa naga nti uniform za nupu zaabwe. Kubanga abaana ba Nupo ba foot soldiers bambala bulungi nnyo okusinga abamagye ga Uganda. Ku mulembe gwa General Kale Kaihura poliisi ya Uganda. Poliisi yali fairly better funded. Naye nina mikwano gyange abali mu poliisi bwe nagenda okwogera nabo ngambagamba naye mmwe ng'engoye ezammwe zibeera mpya ng'obasanga uniform ezaabwe ziri crisp mpya zirabika bulungi. Bwe nababuuza olinaga nti Peter awo twavaawo gavumenti yammwe tetukyagirinde ekole ki etuwe uniform nti yenze ku rank yange nange oyagala nyambale uniform enkutukire ku mugongo kati nga yayiga era luli nakyogera batunga engoye era nga yiyegulira. Lwakuba bwe nali nkyogera akena nansala ekirimi nagamba nti tuzzeeyo ku mulembe gw'Obote. Omusirikale bamuwanga mundu ne bamugamba nti ono ye nnyoko ye kitaawo. Teri musaala teri ngoye nga alina kasitaba muwe mundu alina okubyenoonyeza. Naye olw'okuba nakoona ku oli naga nti tekyaliwo ku Obote kiri ku guno. Naye kye nali njagala okulaga nti tulina omwo abasirikale nga omusaala gwabwe teguliimu nga bagambye mu budget nja gikuleetera eya Kahindo Tafiire ng'ogumu ku musaala gw'abasirikale guli unfunded priority. Leka naawe omusaala teguyinza kubeera mu unfunded. Bagambye bano abasirikale betugenda okulikulutinga omutwalo gumu 13,500 ate omusaala gwabwe tewali. Nembagamba don't recruit them. You can't recruit them because government tekukkiriza ku ate bo bagamba nti nedda tulireeta supplementary. Kwa mirundi emeka gy'olabye nga baleeta supplementary kitegeeza wampandiika nga tolina musaala gwange. Supplementary eba muteekeri giteekawo baga kino kyalengererwawo ebyajja ekibwatukira yeffe. Minisita wange owa health nkusaba oleete ba minisita bonna boogere ku budget zaabwe yatulaze eyo health njagala tulina ebitanda emulago naye ate tetulina bannansi babikolako kati by'ebitanda bituddeawo naye ate ye Mwami Museveni alina bannansi 28 ewuwe mu nju. Namboze kankuwe very personal experience ku Mulago Hospital. The highest point ya Mulago Hospital ye ICU
mulaga ina ICU ekira zonna wano mu ggwanga in terms of equipment, in terms of what. Baggulako side emu, baggulako side eyina ebitanda. Katundu. Okay. Ebitanda ndoza 17 bye baggula eno ku mulago omupya atali eri ku matano. Ebitanda 17 ebibiri biri reserved. Naturally babi reserving anti singa president alwala, singa vice president, singa speaker, singa waina okubaawo ebitanda ebibiri ebya emergency. Kitegeeza nti bannayuganda abasigadde tufisa 10 bimeka milioni 45 tulina ebitanda 15. Kati bwe nayogera n'akulirayo nanga anti nina capacity eyongerako as many kubanga room yiri n'ebitanda gyebiri konzi lwaki temuggulawo nanga nti ekitanda kino kimu kirina okubeerako bannasi 2 emisana buli mulundi lwekubeerako kibazo nga mulwadde kulina okubaako abannasi 2 ne bakola essaawa 6 kwa 24. Kitegeeza nti tubeera ne shift ndooza 4 nga tugenda tukyusa. Nangamba nti naye nti mbeera n'ebitanda 3 nga ninako omusawo omu. Nanga nti abeera n'ebitanda 3 nga ayinako omusawo omu. Omusawo oyo n'akola wakati w'essaawa 12:24 munne najja n'amutaasa. Ate 15 byokka 15 biri ebirala twabigula bituuziza wali tebisobola kukola kubanga kati bana abasawo bayina tebamala. Nange bwe nagenda okunzijanjaba mu America nga nfisaayo akasente nga ngamba kangulira abantu kanguleyo ebitanda ebyenkizo nembitwalewa emukono era nga mbireeta. Bwe nabireeta nga mpita amalwaliro gange nga mbibawa. Munange bye nawe goma bikyali awo ku lubalaza. Bye nawa Mukono hospital babikola mu private eri wano ku kubo. Bye nawa Mukono hospital government yayisa police nti agamalwaliro ge bakoze ga hospital amapya gabere ne private wing. Kati ebitanda bye nawa Mukono hospital bye batwala okuguzaawo private wing. Yesula abasasudde era abantu bange benagenderera nti nga bwe nfisiza akasente kambaleetere ku bitanda ebitanda tebabirabangako kubanga kati kyafuuka kyatteeka nti mu ddwaliro eri ettono ery'Emukono eririna woodi emu. Woodi egi yey'abasajja, yey'abakazi, yey'abaana, yey'abakadde naye ate saidi yaayo woodi ey'emu oyuzaamu n'olutindo. Ampuliriza lutindo 04543 kankwateyo 3 boogere ne Nambooze saagala kubanga eriyo abampeereza ku simu abaga nti watugaana okwogera otafiire Nambooze Simba ne otafiire muleeta alete poze enfu. Hello Radio Simba. Hello mukwano gwange gwe eyo eganye kati kanfuna omulala 04543 njagala oyogere ne Honorable Nambooze. Radio Simba. Hello Simba ebadde obanze gwe byajemyeko kale omwo omulala Simba. Kale sebo yalo okuwuliza Nambooze azo kyembadde musaba ati tubadde tubasabanga opposition wangi nteteeke akazito ku gavumenti okulaba nga baginyigiriza okuba nga batta abantu abakwatibwa bonna ebyobufuzi. Webale nnyo ssebo. Ekyo twakitaddemu awo. Eriyo n'omulala okusibira abantu obwereere n'okusibira abantu obusangosango simanyi vagabond Aidan Disodale bamugjawo babijjawo naye bwe batuuka eyo balina engeri gye babikanika
era ne babasiba. Simon Lutaya akugamba genda wano kakooti ka KCCA olaba obungi bw'abantu bekayuwa eruzira abo be bantu abali badde tebagenda mu kkomera n'akatono. Simon Lutaya akuweereza message yaga nti Honorable Namboza akange kayinza okuba katono naye juzi twafiirwa abantu mu mataba n'ebifaanana ebyo ddala Uganda tukyayinayo fire etaasa abantu evacuation and rescue oba nze ndi elitist. Simon mutabani wange yayagala nnyo Dr. Kiza Besigye bwe yali omuto nga buli kaseera agamba we naakula nja kubeera owa poliisi bwe yagenda myaka egitegeera n'akola research nnyo ku kye bayita rescue police n'amagye engeri gye gadduukirira abantu abali mu bizibu muki kati we namubuuziza ennaku ezo ne mugamba nti munange kati otuuse ku kwawula poliisi ewandiika ogenda n'agamba akangende nsoma obwalooya kyagenze mu kubanga poliisi ya Uganda teri ku rescue. In fact yo is the aggressor. We want to rescue people from that very police. Nti kati weetaagayo ttiimu y'abantu barescualinge bannayuganda okuva ku poliisi. Ekintu ekitaliwerawo bw'ogenda awo maaso twakyogeddeko genda mu conclusion yawo eri kunga ku page we namalidde nga njogera nti poliisi efeebye nnyo mulimu gwayo ogw'okubeera nti nno edduukirira bannayuganda abali mu buzibu. So ekyo kyokuba nti nno twedduukirira nga waguddewo obuzibu ekyo kyo tetulina capacity n'akatono. Naye ate n'ensonga z'e Kampala singa onoogenda omwo ojja kulaba alternative police statement yaffe eya minisita waffe wa KCCA yekuddirira yennyini yeddako ensonga za Kampala n'emirirano kuba kati n'amataba n'emukono gyegali ekimu ku bivuddeko obumenyi amataba ago gayitibwa amataba sina mataba tetunafuna ku mataba mukoka yazze natta abantu yes kakati ekimu kubyo bwe bwannantagambwako bw'abantu abazimbye mu ntobazi ojjukira Lord Mayor yatudde bulungi n'akubuulira omukulu Hamu nti yaziba omwala yalina nakutwalibwa mu kooti nga n'ebintu byonna biwedde yennantagambwako yaziba omwala mulamba era buli wosanga mukoka ng'akuŋŋaanye ku Clock Tower gwe tunulawo olabeko ekigambo kimu Hamu nantagambwako newane Rugogo waliwo yazimba ku mwala abantu ne batuuka n'oggula omwala gwenna kivuba oli n'agamba nti ngulinako ssente. Ekyokubiri Mwami Museveni yatukyusisa constitution namba n'agamba Kampala mumumpe wano mukulembere naddira abakulembeze ba Kampala era aseka n'agamba Lukwago namulekera bijegere bikufulu obuyinza nabumujjako. Kakati Mwami Museveni badda mukuwementa ssente batuwadde ssente ng'aba Greater Kampala Metropolitan tukole ku myala infrastructure development eyo. Nalina minisita wammwe wa Kampala abakulu abo bolaba nti babakoledde enguudo olwatudde batukoledde enguudo ki jangwe mukono olabe ne kampuni twabadde tugigobye town clerk agigobye y'Abachina ne yagenzo ogigoba nti Bachina mbagobye yagenzo okutuuka ekiro nga Abachina babazaala wano wa Lwensama kakati abasajja abo nga tebalina kutya bakwata $1,018,000 ezaali ezokola ku bintu ebyo ne bagamba nti zino ffe nga bagenda okulabirirawo project eno ba minister ba Kampala zino za kwegulira furniture wangi $1,018,000 nkubulira mazima $1,000,000 erimu obuwumbi 3 n'ekitundu $1,018,000 omukyala Kabanda n'ekyofa togabye baziteekawo awo nti ezo zaki za furniture ne bakwatako ssente endala ne bagamba ab'emukono ate bazireeta emukono ne bazizza ekiro mukono $3 mu obukadde $3.3 million nansana Makindi Esabagabo Ntebe KCCA nti ezo zaba political leaders for mobilization for the project. Nawulidde what type of mobilization is that? I'm a political leader ni mukono ninako olukumyoko era ninakola mulimu ki okulya ku $1,000,000 ezo 3 mu obukadde 3
nina mukwano gwa Kyofa Togabye akuwuliriza nnyo mukwano gwo era ngenda mugamba ntwale wa Kyofa tumubuuze 3.3 times 9 ezo ziba sente mmeka 3.3 times 9 oli mu almost obumbi 3 mu $1 zibanga nga 30 something 3 mu mwenda bwezita 35 around there $1 ezo zo bazigabanyizaawo nti zaffe ba political leaders kukola mobilization Lukwago ne Namboze mu metropolitan area tukubenduzwa zino sente banange ziragawa ngamba buze lisa yazirabyeko mukono musajja watu tazirabako bali eno eneriyo gwe bayita simanyi permanent secretary ali mu ministry ya presidency wa Mwami Museveni je batemera ne sente zo zebedibudiramu sente newole ziremyo genda ku mataba gano ziremyo kati ne mukono yatandise okola ki okufuna amataba na kiyanja atusalako ekirala waliwo abakyayina balinga be batuma ne bagamba omukyayina alinga mulokole omulokole azimba mu kisenyi mu Lutobazi naye ate omulokole kale church azimba yabiti yote lina buzibu naye omukyayina najjuza Olutobazi amazzi ne gadda mu ngudo ne ganjala ne gatwala abantu baffe owulidde so kino ekintu kye Kampala ng'ogyeko ekyokuba nti yo police fire brigade tetukyalina terina kyesobola kukolawo nze mbalabira wali mbalabako lumu nga tuli Namugongo nga balina obwato obwegundi becyangira wali nga Bassaabasumba babuulira mbasoma emmisa ampuliriza Lutindo tusinkane nate olunaku lw'enkya ne Ibrahim Ssemujju Nganda ne Richard Baguma.